Buterevu sibyoti omwagalo omulungi ajekomereko nga bulijjo mbeera pigi okubanga nkuweereza era ntuse okubanga nga kutussako. Ntandise n'omukulu w'essomero lya Awara College Etori mu kibuga ekimanyiddwa nga Arua afiiridde mu kabenje bw'abadde ajja e Kampala okukima ebyavudde mu bigezo by'abayizi eby'essiniya ey'okuna. Ono ku bayizi be abayizi 7 babadde bayitidde mu ddaala erisooka so ng'ate gwali naye mu kifaananyi ayimiridde naye mugenzi era nga naye yafiiridde mu kabenje yabadde amanyiddwa nga Miss Lilian Lataru. Kigambibwa nti ono yafiiridde mu kabenje akagudde wakati wa Kafu Kigumba ku luguudo lwa Arua okudda eggulu ssaawa ng'emu ey'okumakya. Emmotoka mwe yabadde atambulira ekika kya bus bwe yafudde ne basalawo okubanga ate bagivaamu. Kigambibwa nti ono n'abasaabaze abalala baalinnye emmotoka ekika kya Fuso egambibwa okuba nti teyabadde mu mbeera nnungi. Oluvannyuma lw'okubanga ate batwalizaako akabanga yatomedde emmotoka endala awaavudde akabenje era nga yafiiriddemu n'ekizibwewe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. So ng'ate era mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaliro omuntu omu ye yafiiriddewo n'omusaabaze n'addusibwa mu ddwaliro nga biwalataka oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya taxi eyabadde ewenyuka obuweewo okulemererwa omugoba waayo bw'etyo n'etomera owa bodaboda wali eri ku luguudo oluva e Namugongo okudda e Seta mu kitundu ekimanyiddwa nga Nakiyanja okumpi n'amafuta ga Shell. So ng'ate ye omuyimbi Chance Nalibega ali mu nnaku ya kitalo ddala oluvannyuma lw'okuba nti yafiiriddwako muwala we nga afiira mu lutalo lw'okuzaala. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bambi yagenze okuzaala muwala wa Chance Nalibega teyasimatuse ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Sam bagenda abangi gumanyi nga Dr. Bosa onaye embeera yamutabuseeko era nga yaddusiddwa mu ddwaliro lwa IHK Yes International Hospital Kampala nga biwalataka bw'atyo n'abeera nga ateekebwa mu intensive care unit. Weewaawo okusinziira ku galiyo kigambibwa nti yamaze n'abanga ate atandika okudda engulu mpola mpola so ng'ate ye mutabani wa Evelyn Lagu omugenzi yatufaako omwaka ogwedde naye bw'atyo embeera ye tesanyusa bulungi oluvannyuma lw'okuba nti omwana ono kigambibwa nti yagetinga depressed oluvannyuma lwa maama okubanga avudde mu bulamu bw'ensi eno yali best friend we bw'atyo n'atandika embeera y'ebiragalagala okusobola okuba nti atambuza obulamu ekyamuviiriddeko oba ekyamuviirako mental illness. Wenjogera essaawa eno yatwalibwa mu rehabilitation center okubanga ate afuna obujjanjabi era nga agavaayo gagamba nti agenda aterera mpola mpola. Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Gino Kahinda Otafire akalaatidde bannayuganda okuba abeegendereza nga balonda abakulembeze nti kuba bandyesanga nga bafunye abakulembeze abalinga Idi Amin Dada. Otafire agamba nti bannabyabufuzi bangi basuubiza abantu ensi n'eggulu omuli ne bye bataasobole era nga wano wabasabidde nti bwe baba balonda essira baliteeke ku bukulembeze oba ku bakulembeze abalina gye babatwala oba gye batwala eggwanga so ssaabo abavaamu ebigambo ebingi n'okulabika obulungi. Bino Otafire okubyogera yasinzidde kitukumu bwe yabadde akiikiridde omukulu Yoweri Kaguta Museveni ku mukolo gw'okujjukira eyali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Janana Lumo. Ate ye Kimenke ayambalidde omukulu Yoweri Kaguta Museveni ku lwa konvoyi ye era ng'ono ayina kyagenze mu maaso okubanga ate ayita okuwabula eri omukulu ono. Akalowoozo k'olunaku nga kagenda eri omukulembeze eggwanga Ssebo Mr. President, emmotoka zo nga nnyingi zitutaaganya abakozesa ekkubo tuba tulaziweddeyo nga tezinaggwayo twekika mu konvoyi yo olumu ne batusiika amafuta zinywa mangi. Kati akalowoozo kenkuwa oba amagezi genkuwa Ssebo, lwaki togulamu n'omuntu lweyini? Okitegedde kyenkugamba nze nkimanyi jasobola kwebuzaabuza bwebuzaabuza gwe nkumaze.
Bwetudde ku mukulu amanyiddwa nga Mr. Mosh ku nsonga y'abantu abeegulidde erinnya oluvannyuma lw'okuvuma omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine avuddeyo n'ateesa nti we bituuse batuuse okubanga ate bateekawo etteeka nti buli anaavangayo okwogera ku Bobi Wine nga talina kyamukoze waakusimbibwanga mu mbuga z'amateeka agibwengako ensimbi 15% oba awengayo 15% olw'okwogera ku Bobi Wine ezo nno zisobola okuyambako mu kuzimba amasomero okuzimba amalwaliro n'okukola ebintu ebirala obaolyawo ebigasa eggwanga weewaawo agenze mu maaso okubanga ategeeza nti ebiseera ebisinga bagoba aguyina ng'omugenzi radio n'omukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo bwe baayimba nti era ataguyina balaba talina kyavaako y'ensonga lwaki bakyojjanya nnyo omukulu Bobi Wine bwe kituuka ku mitimbagano ne mu ggwanga lyattu Uganda. Y'omukulu amanyiddwa nga Douglas Lwanga yes tebanaba kubanga ate bamuggyako ngalo era nga omukulu amanyiddwa nga John Ssegawa akyagendera ddala maaso okubanga ate alambulula ensonga ye olwa point eyakoleddwa omukulu ku mpewo ya NBS. Yes yavuddeyo ku mikutu gy'emigatta abantu oluvannyuma lwa interview n'abaako byawandiika naga nti lino ejjoogo n'okutuyisaamu amaaso tekyatandise jjo bino ebintu byatandika dda. Tuyina radio ezasookera ddala mu ggwanga lyattu Uganda nga Capital FM Sanyu bwe zaali zaakajja zaagenda maaso okubanga ate zihayaringa people with accent so si bumanyirivu mu kintu era nga bahayaringa abantu abamanyi oluzungu okitegeera abantu abo batandika okubanga baboola music waffe nga tebamukubirako ddala ow'olulimi Oluganda ekyo nno kyaviirako abayimbi baffe nga ba Juliana Kanyomozi ba Irene Namubiru okubanga ate bali forced okukola ennyimba ez'oluzungu basobola okubanga ate bafunayo ka chance ak'ennyimba zaabwe okuzanya ku radio za wano era nga ekyatutaasaako oba eyatutaasa ku bantu bano yali muyimbi omu bw'ati Dr. Jose Chameleone eyajja n'oluyimba nga Mama Mia Jamila ennyimba ezaakubibwa ku international level mu mawanga nga Kenya Tanzania zaakuba so ne balaba nti zikubiddwa ate nga teziri mu luzungu awo nno we twafunira breakthrough naffe ennyimba ezaffe wano Uganda ne zitandika okubanga ate zikubibwa ku mpewo so akakamanyiro ak'okuzala wa local content tekatandise leero kava dda ebyo nno bigambo bya John Ssegawa era ng'agenda maaso okubanga ategeeza abantu singa mwawuliddeko kye yayogedde kutuzabuzza wansi ekibuuzo kiri nti bwe muba mujja ku mpewo temusooka ku rehearsinga mbi mugenda kwogera temuyina ba director aba directinga ku bikibi mugenda okwogera muva buvyeri nga mujja mutandika kwogera bye mwogedde oba bye musanze kwegamba n'abategeeza nti bwagezaako okutandika okubanyonyola ensonga eno muyinza okumalawo olunaku olulamba. Eyo nga nkugyeyo olunaku olwaleero yes mama birungo bw'otasanyukira ku mama birungo oba wattimu oba wafutwa wallahi omukyala yeyeyemu enzirusi ey'okubiri jjukira tulinayo eri red open roof mwena mugimanyi bulungi kakati nno ayingizaawo baby number 2 era ng'eno Range Rover nga bw'ogirengera bw'otyo okiwulidde agyeyemu olunaku olwaleero era ng'avudde n'agenda maaso okubanga ate yeebaza Mukama Katonda olw'emmotoka eyo gy'amuwadde naye ng'ate era mu ngeri ndala omukyalo ne yavudde n'agenda maaso okubanga ate akomentingako ku topic ebaddewo wakati wa Teng omukulu Mariachi abawagizi wamu ne baserebo okitegeera yagenze maaso okubanga ate agamba nti ebiseera ebisinga abacomedians basukka we bandikomye era nga yeebuuza nti before coming stage baba tebarehearsinze bye bagenda kukola kubanga ye kyamanyi nti abantu bonna abasanyusa abantu kababeere bo abayimbi kababeere bacomedians ebiseera ebisinga basinga kuyita mu rehearsals naye agamba nti yesanga nga bagenze ku comedy story bagenze kunyumirwa abatudde mu audience ng'omuntu wa bulijjo kuba abatagenze olusi kuyimba naye ng'aliko mu biseera by'eddembe naye anyumirwe naye agamba nti basanga embeera enzibu ddala oluvannyuma lw'abacomedians bano okubanga ate babasportinga out n'amwesibako n'atandika omukolerako fans ze ekintu ekimumalako ekitiibwa kye sometimes kubanga ebisinga biba byakubaswaza so agenze maaso okubanga ate abasaba bakyuseemu mu nkola yaabwe ey'ebintu nga yeebuuza singa abataze oba ogenda kukolera kwani muleke anyumirwe nga bwe yazze okunyumirwa so si kubanga ate omudisrespectinga ng'omukolerako ki comedy won't kola ebyo bye bawa rehearsinze so mu ngeri emu oba ennyangu alinga agamba nti tawagira nsonga eno eya tenge okubanga ate Mariachi yamukoleddeko katemba weewaawo ngenda kubanga ate nkutuusako mwana mulenzi amanyiddwa nga Ditacha ng'agenda maaso okubanga ate ye adefendinga omukulu amanyiddwa nga MC Mariachi ku nsonga eno for now ngenda kutuusako ne Spice Diana munage ngasaba okuli mutuka yate oluvannyuma tudde mu Ditacha twesange mu maaso awo mpola.
Bana jango jeyo. Kano kasobola. Ingiro tujja kembu. Bale mutula tugende. Wala yingi. Tukwata nya plate. Tukwata nya plate. Ina tukwata plate sage. Iyo zento lako hapo. Mogani ali. Yeah. Vitu vitambulanga wewe vibala. Kanamba. Wekanawe. Namba plate ziko. No. Sini jabata yas. Wekanawe. Dayasa agatta buwaya. Yes, yakusika bwana. Nange ndikula jagala banga gye. Dayasa agatta buwaya. Tosa mpira. Straight. Straight. Like that. Bino siriko la kwela. And finally, it's here. simanyi buzibu we bwavudde nenga Mariachi yazimbye content ngaleeta ekifaananyi kyennyini omwana ono abamukola mu content we bakizimbira. Omwana content gwakola bamuzimbira ku mubiri gwe, baddira obunafu bwandibadde ku mubiri gwe, amaaso ge agatunula obulala, omutwe gwe ogulabikamuko obulala, amannyo ge agabanga agalali masenye, environment mwaba ey'okubanga asula mu nsiko, ayambala obugoye n'agwa mu myala, eyesiga evvu n'azanyira mu musenyu ne gumujjula mu mutwe, ye content gwe bazimba ku channel y'omwana ono, era n'abamuwagira abasooka omulabira ddala baayagala ekyo. Kyebulanga fuwane Uganda twalwawo mutegeera, twamutegeera amaze kuba miliyoni n'ekitundu ez'aba followers nga basinga baabweru. Bwetegereza omukutu gwa TikTok kuliko bantu kuva mu Spain, mu bitundu mu Europe, Asia, okitegera Arab world n'abalala be basinga omukola mu challenges olw'okuba bo baagala nnyo okulaba embeera y'ekifirika eyo gye babanyumiza nti abaddugavu basula mu nsiko, abaddugavu basula mu myala, abaddugavu tebanaaba, abaddugavu tebasenya, abaddugavu balwala amaaso, abaddugavu bazimba emitwe. Abazungu n'abantu abalala eyo babyagala nnyo biraba. Kati oyo omwana kwe yazimbira. Era ne Mariachi bwe yazze yabadde in line ne content omwana gwakola. Kati nze wenda batagamba ate ya body shaming omwana kati omwana mwennyini soko obuleminga bamukola mu content nti bamubode shaming da kuba bakwata amaaso genga gakoze kati bamukwata nga yesize bamukwata amanyonga tegategereka bamukwata biki content we kwe bamuzimbira. Kakati gwanenya Mariachi ndabanga atategeera content creation kati gagwe pass oli content creator okimanyi nti omwana content watambuliroko ne Mariachi kyebadde no preachinga to make to pull out the real picture of what the kid portrays in his content. Abakitegeera kakati singa yabadde ali ku bwana buno bulala obujja ne bumimikinga ennyimba akana ne kajja ne kasomesa bunako ne kakola katya ate najja n'akazza ku bya bodde simanyi omutwe guli bwe guti, he would have gone astray. Naye olw'okuba yagenze na line omwana content gwe yakola wano tulina bakapere baani content bwe bamukola kukuba babi kuba bati era we mujja nawe kwotandikira oli bwajja nti nze sebabi nawe bwojja bw'oba oyogera content alimu amakulu olina kwogera ku bubi bwe kubage naye kwe yazimbira. Tulina omwana wana yeyita Queen Masoro yazimba mbuye malaya era bwe tujja content gwe tumala nga watunze meka job kubanga in line mu bye yakola kana omwana content gwe bamuzima mu yoyo
body shaming addamu content bamukola biki, of which I don't call it body content kubanga yandibadde nga weakness ye bwagikozesanga strength nagifunamu way of living, earning and surviving. Sikira mbuzi kati mutandise ebyo because it's a minor you would do it to an adult mutu so kutandika ogamba omwana mbuta performinga olwo mutandikiriza kasa mutandika oluzungu olw'ekinafu kimbo is a minor. Now you see, now his age kati mwagala tandika gamba mbu why did he perform, why, who brought him to perform, why should he even perform, let him perform with the kid to his fellow kids or anything. Mbalaba mutandisa okujjirira mwagala tandika tekuyingirira mwana. Abazungu bamwembresinga gondi abawarabu bamwembresinga abayindi bani kati mwe mutandise okwagala okumujejembera okutandika okuleta obuntuntu. Maria kiyabadde mu line entuufu yennyini omwana mwe yazimbira content we. Okitegera tulina abaana obuzina, tulina abaana bukola kya tosobola kujja kukaana kazina oba kaana akamimiki nga bantu ate gwe nojja notandika kawogera kubiri ku mubiri gwako. Naye ono ye byakola content we era Maria kinaye kwe yakoze eki kwe yajidde awo nze muyita genius. Content creation to the top. A pass. That reason you gave of Mariachi creating content is why minus maybe negative. You're not right, me boy. Not right. It's a not right thing, man. Tell what you content creation kwe tambula kasoban ne line omuntu content kwe yakola. Kabilem abazungu bamja nabo batandika mufulanga kasiru. Buli ajja atandika gira bwati. Because kwato kwe yazimbira content we. Kati gwe bojjala n'andiko gamba Mariachi yakoze bubi. Man, mwe mwaga atandika gamba mwana mbuta performing asipanye biki, asipanye mayina mutandisa olulimi olwa mayina, olwaki mwanyumirwa nga mayina, namwe mwanyumirwa bode shemuye, mwanyumirwa maasoge, gwe gatunula gwe gato mwanyumirwa mutwebwe, mwanyumirwa gundi, mwanyumirwa butana ababwe, mwanyumirwa mannyoge, mwanyumirwa biki kate mutandika okwekoza Mariachi mwe, watch out for that mwe. Well, yo mukuru DJ Nimrod naibwatira still yagenze maso kubanga asabula omukramanyidwa nga A-pass yawandise namugamba nti but why would an artist attack a fellow person in the art industry for misusing words on stage, and yet you also have just released a failed 42 track album. Imagine 42 good songs but none is a hit. Obukira balala nga nawe oli bubi okiwulidde amubuuza lwaki aba agenda maso kwatakinga gundi yani Mariachi atenga naye mwennyini ebibye bimulemeredde ya releasing ennyimba album erimu ennyimba 42 naye nga ku zonna tekuliko wadde hit neje nemu ye mukuru yamanyiddwa nga DJ Nimrod naye nga mumanyi A-pass tomuwona yavuddeyo naye nagenda maaso okubanga ate amwanukula. Mu bugambo obutonotono bw'obumpimpi A-pass yayanukudde Nimrod n'agamba nti never give a wedding cake to a pig because it will view and eat it like a rotten sweet potato. Okiwulidde nti tokwatanga keeki yambaga n'ogiwa embizzi kubanga yo mu kulaba kwayo ejja kubanga eraba keeki eno ate era mukaddeke kamu egiryenga ekimmonde ekivundu. Waliwo hidden meaning awo. Muntegeera yange if you relate a statement A-pass gye yakoze alinga ategeeza nti omukulu Nimrod ye yembizzi kale mweno position kakati atunuulira tenge abantu gwe batwala okubeera owetabu ne ku international level omutegeera bulungi nnyo nti essaawa eno yaliko ata trendinga ye keeki tenge kati ye Nimrod amutunuulira amulabanga ekimmonde ekivundu so kwegala talina value yonna gyakola kijja amulabamu yensonga lwaki ne babeera bamudegradinga asobola okuleeta endowooza ye efaanana bwetyo so muntegeera yange A-pass kyekyagezako kubanga ate ategeeza. Salvador nayeteera bwaki yavuddeyo kubanga ate ayongera okudefendinga A-pass mu nsonga eno yawandise n'agamba nti did Nimrod just attack the work of art of A-pass, the 42 songs that deserves a public holiday? Did a DJ really call the works of a world-class art failed? Well, this just shows where we are in terms of progress. He could have just made this point without referring to a wonderful crafted album cause it just makes him sound like a hater. I don't even think he has listened to the album. Naye ne munange werabisiza bwatyo n'agamba nti SMH ekivunula nti shaking my head ye yanyinyizaawo omutwe nga yeewuunya nti ddala
omuntu ono avuluga atya alubamu yani ya A-Pass. Kubanga eno album gyolaba esaana nakuweebwa public holiday ntubeera nga tuwuliriza buwuliriza eyo eno eri class above naga naye okusinziira ku kyalabye tukyali wala nnyo tetujja kula ku ngeri abantu gye bakola ki gye beeyisaamu kubanga muli akkiriza nti omukulu ono yandifunye engeri endala yonna gya attackingamu A-Pass n'ataattackinga waaka we kubanga waaka mulungi nnyo singa oba omuwuliriza era ngaga nti engeri Nimrod gyayogeramu ebintu bye oba ebigambo bye biraga nti ayinamu engeri y'akasajja ku mutima yandibaamu engeri yefutwa era bw'atyo n'amaliriza ngaga nti wabula sikakasa kakasa nti oba album gyavuluga yagiwuliriza nako kubanga eri ku mudido bw'atyo naga munene munne nti munaye munene munnange weerabisizza naye nsaba okakkane era n'amaliriza nga amunyenyeza mutwe. Anyways, nga tuvudde ku basajja bakulu nga basika omugwa eruyeyo ngera kubanga ate mbaako ekyokuyiga kyengabanako naawe era nga gwe ali willing okubaako kyoyiga mukwano yiga. People out there are depressed, people are stressed. Kyovulaba abantu betta ate nga tukirabyeko bambi omuwendo gw'abetta gwo gweyongera buli lukya. Weewaawo omukyalo ono gw'olengera mu katambi akaaba yagenze maaso kubanga ate aleeta emboozi ye nga munnange bikwasa ennaku embeera gy'ayitamu nga emunyiye n'atuuka okwagala okwetta naye agamba nti taba kubeera omwami omwo bw'ati taba kubeera mwami omwoyo ayitibwa Mr. Motivator yataasizza obulamu bwe kubanga munaye taba kumwanukula yali yamaliridde agende maaso n'ekikolwa ekyokubanga ate yetta ekyokuyiga kinyinza okubanga ate nkugamba nti embeera bw'eba ekunyiga lowoozangamu nnyo nga tonnaba kulowooza bambi ku kintu kyakwekola kintu nti si gwe wekka atoba ate gwe oyinza okubanga olina kalekale ko waliwo abali waase oba wasala nnyo oba okitegeera so n'olw'ensonga eyo nnoonya omuntu akuli okumpi osobola okubanga ate oyogerako naye ate naawe gwe bazze okwogerako naawe bambi teweebadala teweeraba kubeera wa kitalo nnyo omuntu muwe obudde muwe time omuwulirize. People are depressed ebiseera ebisinga omuntu woyogerako naye afuna engeri gyakkakkanamu so mbasabye tubeere ba mitima mirungi eri bannaffe kubanga ano tuli bagenyi anytime we are saying goodbye to the world and you don't know when you're gonna say goodbye. So for that reason ngenda kubanga ate nkulekera video eno obeeko oba ofunemuko ekitonotono kyogiyigamu gwe naawe ali awo oli ng'okaaba ng'olowooza oli bubi omanye nti bambi ensi eri buki eri bubi. Mbadde PJ nga bulijjo kuweereza atakuumira mpeera asigale ng'akunkuumidde beera bulungi for now weeraba. Weziwe olareberayo omuntu atiinishe atiine nyina bakamuzaara wenka omushaija yansuniye yazaaramu abaana y'abaana gira banteme omukono ndi ekirema ndi aho tinyina ukwe tanyambe tinyina ukugira ekintu kyona buri kimwe kiri aha mutwe gwanye tinyina kundi tindashomera tinyina sente weziwe byona nimaraho ntanabyo Bajja mpitibwa Mbaazi Rose. Nze mukyalo yalabikira mu kavidiyo akaaba. Nsooka okwebaza mwenna abansabidde n'abeeyamye okunnyamba nti mwebale. Olunaku olwo nga nkola kavidiyo ako amazima gali nti ekyo kye nali mpulira. Ekyo kye nali mpulirako olwo. Badde single mother okumala emyaka kati 14. N'abaana bakuze naye oluusi mulimu we bituuka ne bikusukkako. Olunaku olwo ndyoke nkola akavidiyo ako nali nsuze siina wadde n'olwataano munju. Kolo nali nsuze enjala nalinamu ekikajjo nga kiruddemu. Nagoloka ssaawa 7 netandika okutema ekikajjo ekyo ng'enjala ennuma naye nga buli lwenkikoonako ng'akambe kakabuukako nga buli lwenkikoonako akambe kabuukako era kye nalya. Bwakya bannemba bambuuza nabadde nkola biki naye ng'ate nabo saagala kubalaga kiki kyempitamu.
nevaayo waka nzije ku mulimu. Bwe natuuka mu dduuka mbadde n'akadduuka kange neebanziba buli kimu ne bakitwala. Bwe natuuka ku mulimu ekyasinga okummalamu amaanyi nasuza enjala. Akadduuka baakabbye nga sirabamu kintu kyonna. Kasoma kyayinza okujja n'agamba nti nguza kino. Ekyo kye kyasinga okummalamu amaanyi. Ne ngamba kirabika kati biganye. Nga ndabira ddala sirina we ntandikira. Nina abaana bali ku ssomero. Ninamu owa siniya 4 bonna beetaaga buyambi bwange. Naye nga nange gwe babusuubiramu ali ewaka n'ekyokulya neeremereddwa. Ku olwo nalowooza kimu kyali kyakwetta. Nayagala ngule empeke nzimire naye nga ndaba empeke ziyinza okunnyola ennyo. Nga ngende emmotoka ngwemu ne ngamba ate eyinza okunzita n'etanzitira ddala. Ekyanzijira mu birowoozo kyali kyakunoonya ssente nfune booda entwale ku kafu ku bridge. Kubanga nze ndi Masindi. Entwale ku kafu ku bridge neesuulemu. Yali nkyali awo nkyakaaba nga nnoonya wenzijja ssente za booda entwale ndeke ekafu. Ekirowoozo kya Mr. Motivator we kyajjira. Namulabako ng'ayamba abantu. Ne muwa message. Yayanguwa n'anziramu. Nampa obudde. Kubanga neekakasa omwami oyo singa teyampa budde. Saawa zino naalibadde siriimu. Kubanga nali mpulira nga nkyankalanye. Omuntu abadde yeebeezaawo, omuntu abadde yeekolera buli kimu, n'otuuka n'oweeremererwa n'ekyokulya nekikubula. N'olaba nga buli kimu kibanja. Renti abanja, kino kibanja, abaana bali ku ssomero basuubira itsu, wagenda okubaweereza so nga naawe wennyini weeremeddwa. Kwegamba nawulira nga ensi egenda. Ku bye nali njogera mu vidiyo byali biva ku mutima gwange olunaku olwo. Yabasindikirako vidiyo ntono, ndowooza namusindikira vidiyo zaali ziwera nga 4 oba 5. Naye yampa obudde omwami oyo. Abaana bali ku ssomero, baana bagezi obalaba baagala kusoma. Naye nga naawe weeremereddwa. Mulimu emirimu emirala gy'osobola okukola. Naye mulimu abantu nga nze ndi mulema. Omukono guzituwa kilo 5 ne bw'ogamba ogenda oyoleza omuntu engoye tegusobola. Okulemala saalemala nti nazaalibwa n'obulema nedda. Bakidinappers be baali baagala okuwamba omwana wange. Mu kulwana nabo okutaasa omwana ne mugwira nga baagala kuntema bulago n'enteekayo bwe nti omukono. Era baamaliriza baggyeeko engalo. Ziizo. Eby'omwami byo sijja kubyogerako kuba eyo y'embeera ya buliri kya bulijjo. Ennaku zino abasajja batulekawo ne batulekera abaana. Gwe n'osalawo beere n'abaana bo ate nze ng'abaana abange ye taata ye maama ye muganda wange ye buli kimu. So nga nange siyinza kubasuula. Nalabye abagamba okwekaabya okukola kine bannange. Teri muntu ayinza kujja wano n'atunula bw'ati mu kamera ng'ali bulungi tebakikulimba. Biswaza. N'oluusi tuba tetulina kyakukola. Mbeera. Ng'owulira ekunyiga. Nokugamba oba we nayogerako n'obuntu kinaatereera. So kyekyo ekyaliwo. Naye nga mbeebaza nnyo bambi. Ebala okubeera n'emitima emirungi. Oluusi ffe tubeera eno